kati ogenda kabanja bino basajja nga bakambwe ku street eyo ate kale bona bakambwe temubanje buli omu asobola okukozesa method ninze munyagwa kumbu yatusimbulirawo buli omu asobola okukozesa method gy'alina okubanja campaign zino twali tusuubira nti Alien Skin y'omu ku bayimbi abagenda okubeera ennyo ku mwanjo ng'ayimba mu campaign za Mwami Museveni naye yatukuba surprise n'abeera nti nno ate yateekawo distance oli close ku Alien Skin close kye mu Luganda kale nti omutuukirira mangu mutuukirira mangu embeera eno osubira kyava ku ki Alien bwe yadajja teyatukubira ssimu gamba nti waliwo omuyimbi omu ali mu lutalo yekka Bebekulu oli muleko ng'avuma omuntu simulaba Bebekulu ali bize mu kukola ebimukwatako kubanga abadde wakabi okumala emyaka ameka kati gwakyali owakabi ku myaka 10 tokkirizibwa kumusiruwalirako Mamelo Media UG channel kwoli leero nkyaddeko wano ku Ssanyu Spirit and Wine basangibwa Makindye ku Salama Road opposite Moonlight ekizimbe we kiri awo waggulu across the road osobola okuba nga okiraba olunaku olwayo nsaiza Nalongo Kitone tugenda kuba tuwogerako ku nsonga ezimu naye kati wazze mu kantu akantu ki anti kantu kaita kantu akantu nga kasibya kati mu badansi ovuddeyo kati ndi wa mawulire kyogamba tondangako nga nkola interview mbadde sibadde na YouTube obadde tokimanyi nze bulijjo nkulaba onsansanya ku TikTok Nalongo kwebuza magezi sikulimba era kati tebakuggyako nasoka lumirirwa gwe ngamba kati mamiro abasajja baatukwatamu ne Nalongo nga tutunaba kugenda mu maaso Dubai no wamulaba otya kulikayo Dubai ngenzeyo emirundi mingi tebakyankulisaayo soko tuwe ku mboozi ye Dubai jesi akakowekowe kukakanditira obusi katya kati mu passport yange temwaliko buno bukowekowe mu kifaananyi kati naava ennaku zino nga ngamba maama omulembe gukyuse olina okuteekako kakowekowe nga nsolako kakowekowe nali ngenda ku mbaga ya Maria ngenda tukako airport eri jukira bo oteekawo obutesi wali passport yo notunali mu kantu ka green kali akantu ka green ng'olowooza kandiko mukwano nga tekandiko nga kagamba Nalongo tetukumanyi kati omwaki avambuuza you are new konze no nontinye what's the problem konze I don't know koli I think you put this konze what is this konze sijjako kano ebintu byonna mubikole sijjako kakowekowe kati oluvannyuma nyo lola nekimaze nekikkiriza nti nayongeddeko omulembe ekiryoka kiggulawo akaggi manyi kiryoka kyakiggulawo akaggi nengende Dubai neneyagala mpaka kudda wano munnaye oli e Dubai ositula ku Monday nzowera nayogerako nawe ku Monday ku Sunday nga tonnagenda era netukola ne program tujja kusigala nga tuwuliziganya naye ku Lwokubiri ssaawa 12 tuba tuli awo abasajja ne batukutulako ku mutimbagano tetwakisiima nno ne tusigala mu kiyongobero eky'amaanyi era byobadde okola nze nakitegeera bajjako enda nti kubba bululu bwa Munyagwa nakimanya beera serious Munyagwa nga bamubbako ki Munyagwa babba obululu bwe twagala batwala mu kooti Nalongo are you serious owagira Munyagwa yes lwaki owagira Munyagwa gwe njagala nze njagala nnyo abasajja abanene babuka wenja togattamu babu anti naye munene kati mu byobufuzi njagala nnyo abasajja abanene kubanga abane bwe banaakuba nga wasava ne Munyagwa gwe wawagira nga tayini enewe sagala kumunafuya naye si yabadde tabadde nnyo namaanyi mu bantu kati abalina amaanyi abawangudde be baliwo vulugu yabadde mukalo tewamulabi anti kati kyenkugambye nti kati nze mpagira Munyagwa kubanga mwe eva mutugamba vulugu nababa bibbi akalulu tunabeerako oluyimba ne kubesi gye twaluyimba terukome kati Munyagwa yeye mu mativu nti bamuwangudde kyepanjagala okugenda mu kooti ne Munyagwa ogenda mu kooti
kubanga njagala kuwabira yagyeko internet okubulankanya obululu bwa munyagwa kati ne munyagwa obadde omusuubira kumalira mu kyakumeko ffe tumanyi yazze kulembera si kumalira mu kyakumeko oli musiru yazze kulembera gwe bakugambye munyagwa yali azze kuddirira bakulembera mbadde manyi yali azze kujjuliza muwendo twali tuzze kujjawo pulezidenti aliwo anna kyekyali musajja kitulese kye yatukoze yabakoze atya obadde wagirani nze aze nadde wakyagulayo wadde wakyagulani kyekyatuuseewo abalonzi balonze naye obululu engeri gye babaliddwamu ndowooza abantu bwe balina question mark wokkaawo wokka osanga singa kyabadde nga intaneti kweri buli omu nasobola okugoberera obuli kuba amawulire gaali tegatambula nga bwe galina kutambula oba kuvako intaneti naye nga yeyembeera bwe tuli mu gganda kati okomyewo ebyobufuzi bino basajja nga bakambwe ku street eyo ate kale bonaba bakambwe temubanje buli omu asobola okukozesa wammaninze munyagwa kumbu yatusimbulirawo buli omu asobola okukozesa method gy'alina okubanja naye yoku street nkambwemu okubanjiza ku street nkambwe etya nkambwemu naye tujja kugezaako mpolampola kyetunatusobodde nze njagala kwebaza balonzi abagenze ne balonda omwebale okulaga nti nno at least mwabadde mwenyigidde mu kuleeta gavumenti yonna yonna oba eriko oba ejja mu maaso eba yabadde ena okuddako regardless we move kati yo season nayo koze eki eringa ewedde katugenda kubikkula chapter mpya Naalongo okyali mufanguune kati tebakimbuuza kati nyinza kukeera nga siri mufanguune ngambadde ki ate sikindi ali atya omuwuliza nnyo ne bwe nali ngenda ebweru gwe nalekera abaana bange wabasula nobatula kufanguune ne mbagamba anything can happen emmotoka ali kukikomera nobagamba otya nensooka mutwalira kasanyu agamba kano kakufaanana nnyo nembula kati gwe bwewulira embooko ng'erinooka kosooka okufuna yabulande kamukwano so oli Dubai abaana obalekedde emikono obalese mu mikono gya fangoni fangoni nga yebudaabuda yanti yekuuma wansi yekola ku kyobugajagala gwe takimanyi nti yekola ku kyobujagalalo kitegeera bawandi tuli awo na posi gye nalabye Allen Skin gye yataddeyo ku Twitter oba kati bagifuula X ku X ng'agamba nti abayimbi nalimanyi X kitegeeza muntu gwewayagalako bagikyusa kati n'agamba nti abayimbi kati season ya politics ewedde mubadde mwekwese mu byabufuzi kati muddeyo mu studio endongeeseke ate nno ekyomukisa omulungi ti era n'abadde babyekwesemu era baali tebalina nnyini ate abamu bavuddeyo nga bali magombe okubeera emagombe otegeeza ki nga yeeziise ebitundu 9 ku 10 bwekityo bwe kiri nga tebalina music nga abaweddeko nze tebankwatako be bamanyi kasita pulezidenti yagambye bagende bayimbe ekirala obadde ogamba Naalongo oyogedde nga atali mu entertainment era sigiriimu nga gwotegeka n'ebivulu era bentegeka ojja kubalaba gwe baggaye bonna mbategeka era Gravity abadde owakabi agenda mumutegeka ngaera wakabi osuubira kudda otegeka endongo buli mwaka nyo otegeka sho n'endongo ennaku zino kaberubaale kabe katono nga zisala ennaku zino anti munnaaye nze sente zenteeka mu sho mba nkikoze nga boogamba nti nga nabadde Dubai kati mmanja kuddiza bawagizi yes mba nyina ogikola kyekinkuuma nti ndi mutegesi naye njagala kati ng'oggyeko ekyo kyokka njagala tune music industry engazi ebivulu ebisembyo mu December bapromota abamu bavuddemu bali mu maziga era bizenga betusala ebbanga lyonna ne kuno kyabadde waasi kyekyaze naka ekivulu kya mukwano gwo Abitex kyasemba otegeka erugogo bambi namusaasira nalaba tanapu teyali nnungi simanya abantu bakooye balabye nnyo abayimbi babakooye
oba mbeera ki bulungi kasente lwakuba nti kati Abitex ebbanga lyamaze nga ategeka ebidongo takyalina mbeera emweraliikiriza mu ndongo zonna azirabye alabyeko ebisala alabyeko ebikola kata kyalina nnyo kintu kimweraliikiriza byonna abirabye okay kati twogereko ku kampeyini nga tetunatuuka mu kulonda abayimbi baali bayimba kampeyini zino twali tusuubira nti Alien Skin y'omu ku bayimbi abagenda okubeera ennyo ku mwanjo ng'ayimba mu kampeyini za Mwami Museveni naye yatukuba surprise n'abeera nti nno ate yateekawo distance oli close ku Alien Skin close kiki mu Luganda kale nti omutuukirira mangu mutuukirira mangu embeera eno osuubira kyava ku ki Alien bwe yadajja teyatukubira ssimu ebigendererwa byayinza okuba mu kujja temwalimu okuyimba kampeyini za bwereere yayimba tebafuna ayinza okuba mu byayagala ennyo ng'abantu okumulabira obwere tekiriimu nnyo kwalo n'abamuwa ssente era beemupi n'agamba zibaddizi kati byayagala yasinga obikola ki okubimanya yasinga okubimanya ekyo ate kitegeeza nti buli muntu ow'amaanyi alina kubeera mu kampeyini kisinziira gwe bulandi yo kiti ogyagalako buli muntu wano bwe yafuna erinnya lye wadde mbodiko osanga bw'aba akola ki bw'aba ayagala ye bw'alabanga ekiri mu kampeyini oluusi tekimunyumidde oba si kyayagala tagenda kati entalo wabaddewo entalo nnyingi mu kampeyini ng'abayimbi ate abeekuba bali ku sayidi emu nalabako olutalo wakati wa ttiimu eya Bebeku ne ttiimu eya Eddie Kenzo nga music industry nga tukigaziye ekintu kino kirekawa wakati okulonda kwe kuba kuwedde kitegeeza abayimbi balina okuddayo bakole ennyimba bawe music time bafulumye music asobola okutambula obulungi eri mbawagizi baabwe ekintu kino kireka kibaawudde gw'okiraba otya gwe nga Nalongo okyalinayo ebbanja lya myaka ameka 2 ng'oli waaki ng'ogoba oli nga ye bwakikoze eki nga bwakikoze kati bw'olandika okwoka oli makati afe abali bizinesi tukuwa budde kubanga oba tonnakola oba ntegeerekese tegeerekese naye baaba kati otolidira musajja musirwalirako mbu ate waliwo otalo lw'abayimbi babiri kitereeze kyogamba badde tukiwulirangako nte sikimanyi kubanza saako Bebekulu ng'ayonga kale kakati bwe kennyini Nalongo kitono obaddeko n'obuzibu butya n'omuyimbi Eddie Kenzo era ng'okyogerako mu kamera emirundi ogutali gumunagumu olutalo lwammwe luva ku ki nze simulinaako olutalo jasi gy'omanya nti nze njagala nnyo Bebekulu ebisigaye tobuuza abantu bangi abawagira Bebekulu naye nga saagala kumanya birala nze simanyi Nalongo tukolera bantu anti bwente bwembakoledde tubakoledde nja kuteesa ku bya Bebe kuba gwe njagala kati kalutalo lwammwe abannyinako olutalo n'obukyayi tebansibe bantondawo wabula nze nkuddamu ebigambo byange nti nali mpagira Bebe era bye nayogera sibyejjusa yenze Nalongo w'omu kabira ekiralo badde ogamba ki abannyinako olutalo baddembe okusigala nga balunnyinako naye nze gwe mpagira yoyo w'amaanyi emyaka 2 mpozi ne saba mpozi ne gwe bayita pulofeesa wali ovumyeko ku Eddie Kenzo kale bonna ava ku eri erinnya nga tuddamu tuteesa tonsibaako bantu bo saagala mwogerako siri mukwano gwe tanjagala simwagala kati leeta ku bintu ebirala mbuuza kwali eniwaka n'abalenzi bonna Nalongo erinnya tayagala kuliwulirako nga omuntu yenna alyogerako naye kimu ku kiragala kyo balijagala mubuuza ekisembayo oba ensonga ezaali zimuliribya kuba nali concerned bwe nawulira nti nno waliwo abantu abakulondoola nakati bikyaliwo kubanga omuyimbi wamwe ye alina eddiba alina amaliba g'abantu muyimbi waffaani tugende mu maaso n'ebintu ebingattako tombuuza tasiyawo tonyononera nnyonyi Nalongo akyawunya amafuta g'ennyonyi Nalongo kitono kati tuyingidde omwaka omupya gwe wakaguyingira
anti kati okusinzira ku kulonda okubaddewo obadde olyawo maybe nga waliwo akabuuza of course twakuba fawax ne tuguyingira naye nga kati officially tuyinza okuba tuguyingiridde ate waliwo ne wali wakati wali eri we tugenda okubeera nga omukulu amaze okulayira kati awo tumanye nti kati omwaka officially gukoze eki gutandise okutambula ng'olowooza ku by'okulayira nga tebababbi akalulu temuka bangi anti kaakati omanyi lwaki neewaza okwogerako okweza ensonga abasajja ku ground banyiivu abasajja banyiivu Naalongo nkubuulira kino abasajja banyiivu otegedde lwaki abantu beesonyiwa ensi eno ne basirika nze nalabye gundi abasajja baatugyeko internet nengenda mu depression nga bwe neebaka bagiterezezza MTN bampeereza message wano eraga nti kati you can withdraw era akasente bali siro but sure era tekikugaana kujjayo ssente n'otubwako kuze Dubai okwe MTN yo kati kweli nako kisoboka ojja kunyega tugenda kukezesaako ku yange oteeke mwali tulawo bazituuka okusindika neggulo bakira basindika tugenda kujjayo nenga tejjaayo kati ekyangu wakiriwa kutusindikira oba kujjayo ate mbasindikira mbayita ntya oli wa fango nigwe ndi waki kati okubeera nti ndi wano okusobola kubagira fango okimanyi bulungi nja okimanyi bulungi Naalongo sisobola kuva mu alien skin olinga coach Clement sisobola kuva mu alien skin because just kuba nti nze njagula kunakyanga bayimiriddewo babiri ku kalumu kubanga 2-3 mumpulira ekintu ekiŋŋamba nti twandeeta pulezidenti ne tumusimba wali n'owulira 2-3 kuche nawulirako nawulira bagamba president bagenda mulondera mu parliament yesalawo tonnabiwulirako parliament tujja jiganya mbu yegenda okusalawo 2-3 muteri byakudde eno ate simanya nti president yakanoonya nedda tetujja kubaganya tebalina tujjako ddembe lyaffe lyabwebanga anti nze nkubulidde okimenya nga kyaliwo okko by the way ante tujja kiganya kuddamu sebo tulina okwerondera pulezidenti ne tukakasa nti omusajja yawangudde wayabbye akalu badde kya kati so Naalongo nina oluyimba lwenna nakulabako lumu ku fangone ng'oyambadde byediseti bino eby'omu studio ngulinga ali mu production okola luyimba wakola oluyimba n'alien skin yali akyatereza ddoboozi lyafanye lyange up to now likyaterezebwa eddoboozi likyaganya okuyimirira mu ki jjukira nali nnyimba kadonkamu kati wayiseeyo emyaka nga 6 siyimba kati musajja wattu era akyalwanako kulaba eddoboozi linajja mu ki nga kyagezaako okukola okay kati yenkubuuze ku kibannange bweba biweddeyo ng'ondeka Naalongo ono ebibuuzo bye mbadde njagala omubuuzemu abyebalamye olw'ensonga bibuuze nze nja kuddamu kasatu mbuuza ku basajja abo batalina olina erinnya ly'otaagala kuwulira omusajja azirina ne Naalongo agaanye naye munnange bw'omanyanga nti omuntu takwagala akwagaliza kufa muwala nenyo okusinga abaafa abaasooka beera nga ate gwe omwagaliza kufa mu butundutundu kati fango ne forest mufumba kaki ate bulijjo tuba tukafumba tujja wano ne tukugamba Naalongo naawe naffe omukulu abeerayo ng'afumba nga naffe osobola otudda muno tugakwate kati omukulu yafulumizza gundi n'agamba mbu agenda kulirizinga music kati so tugamba nti aba ne tulina nnyimba kati agenda kuwasa embaga ate kati awo waayiriza wallahi mbaga yejja tugenda bayita nga tugenda kwanjula kuba kakati ge mawulire ge tannaba kukolako awula Naalongo kuba gonna agasinga alieni agamazeeyo kati tugenda bayita nga agenda kuwasa getujja okubayitira kuba kati mawulire ekiganda 236 gwe tofaayo tunakuyitira togaye nti oli waffe ndi wafango kati kakkanya wetunakutegeereza nti funa amanye nawe tutonyumiranyumira ngoye mamere bw'oba onamutwala ku mukolo omwamu ennaku ezi olwaki si buli suuti mbwe mutuuka wabula bannaye weerabidde nti nze nkukyaziza
kati simuli suuti nti etuuka mamero naye kimanyize si nnyo muntu wa masuuti by the way ate mukwajo onagenda zino empale ze ezakataasa ssebo tezijja ssalayo naalongo kiki interview enegezaamu okunettira naye kamulinde ku koona awo kamulinde so naalongo what's the way forward kuki message kiyoyinza okuweereza abavubuka mu kaseera kano ke tulimu ak'okusoomoozebwa abavubuka kyensobola okubagamba nti ebintu bingi ebitatambula bulungi nga boobiraba bwembiraba naye nze gwe baasiba ennyo ku mulembe gwa Besigye nakkiriza nti ebintu bye twagala nnyo biyinza obutaba nga bw'okola ki nga bw'oyagala emirundi mingi nnyo lwa byabufuzi yensonga lwaki twawummula titwafiirwa ebintu bingi n'oluusi ebitamanyi ba binaakola ki kati gwe muvubuka ndaba olwaleero okuwagira kyowagira nokyagala kirungi nnyo naye wananyo oleme egenda mu kkomera banga buli ogenda mu kkomera odde maki bwiri odde olina kuddamu buto kati fe abantu abasinga okusirika namulaba nga bye twandibwedda si bye twogera twalabako dda oba otegedde n'ebizibu byatuukako nabyo twabikola ki obunzika sometimes weerekereza kyewandikoze n'okyuzinga emirembe kwabula okyuzinga emirembe bagamba gonda gavumenti embi ennungi ekusange ng'oli muki oli mulamu kakati nze amagezi gembawa mukakkane mukyuzinga emirembe teri kalungi kali mu kkomera teri kyogenda kufuna nga bakusiba okay message eyo ate ng'okukusiba ennaku zino kuli ku mwanjo nnyo bweko kuli kumpi nnyo oyinza n'okwefaananyiriza omuntu n'akusiba olw'ensonga eyo okwekuuma kiyambako